Kati Amelia Nambala ekikuleta mu inbox yangu nvumiremu. Onvumira ki? Abayimbi mutusobera mugenda ne mwefuula ab'ekitalo. YouTube afunye story oba ekintu kize mu inbox ye nakubira essimu mwogere oba akubuuze ne wefuula nti oli wa kitalo nnyo. Amelia sakubira essimu. Nakukubira amasimu ameka wagakwata ne nkubira Shiba. Naye naagaana okunziramu ne ngende ewa Kenzo. You know, nganze nchimanyi nti bwe nateeka eno story ku mutimbagano genda kujombuukire. Naye nze kangubuulire. Amelia Nambala oyo gwe mulaba alina omwami gw'ayagala. Era ng'ebintu byonna Amelia Nambala byalina amamotoka biki byonna sente za bawa sister wange era nga kyekindeese wano. Nziza okulabisa Amelia nti va mu bufumbo bwa sister wange. Mukwano siyombangako na muntu naye gwe njayomba naawe. Kubanga ekisooka gwe kennyini omukazi talina bye yayogedde bitali bituufu. Ekisooka gwe kennyini weeterayo abaana bo n'ogamba bali mu ssini yaffe. Kati simanyi oba ekyokukuyita omuntu omukulu kye kyakulumye simanyi. Naye nze mbadde nteesa. Musoti ng'entalo zammwe n'oyo omukyala. Ate nze sina we mbiyingiriramu nze ndi YouTuber. Waba owulira nga akagatto kakutuuse jangu naawe ku channel tuwe side yo. Oshigira. Naye ebyo ebintu by'oli mu kumpeereza message ng'onvuma ng'ontiisatiisa nze toyina kyosobola kuntiisatiisa nakyo Amelia. Toyina. Oshigira tekiriiwo nze nkola mulimu gwange. Nakukubira essimu n'okusaba tumiitinge. Oshigira nonaga nti noli wakabinza baserepu baano mwansobera osanga Hadija Kigozi nganzi n'omusanga awantu ne bwefuula nti tomumanyi. Bw'omala okugenda mu mbi ate n'omala n'ojja mu inbox yange. Kati mu inbox yange okimamu ki? Ate mu bantu b'ensuubira okujja mu inbox yange mbadde sikusuubiramu. Ku lwansonga gwe kennyini message zange waziraba. Lino eddoboozi liryo omukazi lye yampadde ng'ogamba toli wife material. Naye lye eddoboozi nze yali recordinga. Oshigeera bannange temunkereza mu kuyomba ate nga ne wiiki yakatandika. Just ba celebrities ebiseera ebisinga okimanyi nti olina dda tegwozanya era ng'okimanyi nti story egenda kera ku makijje ku mutimbagano. YouTuber wajja mu inbox yo, please respond. I talked to you. I spoke to your friend. Natanziramu naye messages nazirama natanziramu. Oshigeera nengende ewa Kenzo. Kati ngenda nti ewa Kenzo omusajja. Imagine, nemugamba yogerako ne Nambala. Kenzo yangamba ojja kubeera ennemba ne Nambala. Naye ate angamba nti n'okusinka ne twogere engezako okunoonya ogaanye. Nze ndi content creator Nambala olowooza ndyawo. Bannange ebintu bino eby'okuyomba nali nabivaako. Nze brand yange sigizimbidde ku kuyomba. So mukyala ng'ojja mu inbox yange oba ng'olina kyoyagala okubaako nekyokola. So komala obbirowoozaako. Kubanga olw'okuba nga nsirika tolowooza nti ate simanyi kwerwanako. Mwetereeze gwe ne mujjawo. Mwetereeze ne mujjawo. Ate omukyala yagambye wamala okuzaala agenda kujja ku media onaakola otya. Bw'obeera owulira nga akagatto kakutuddemu jangu naawe otuwe side yo. Simple. Amelia Nambala yeesonyiwa amaka gange. Amelia Nambala nfuukidde ekizibu mu maka gange. Njagala okumanyisa ensi eno nti Nambala emmotoka ze yeewaana nazo, ssente ze yeewaana nazo omwami wange yamugulira emmotoka. Ebyapa byonna yabikyusa dda biri mu mannya ge. Amelia Nambala ngezezzaako okwogerako naye alinga atawulira. Yatuuka n'okunsindikira message n'angamba ye tali wife material. Kitegeeza ki? Omusajja bw'aba amanyi akozesa mukozese tamwagala. Amwesonyiwe. Ave mu bulamu bw'omwami wange. Lwaki Amelia oyingirira obufumbo bwange nga n'akamanyiro kw'otadde? Okufuuka serebu tekitegeeza nti buli maka gayingirire buli musajja ogenda mwagala. Oli mukazi mukulu. Eyo si sayizi yo. Olimbalimba ensi nga bw'olina abaana babiri.
Amelia, olina abalongo ba mirundi ebiri, oli mukazi mukulu, toyina ky'oli, toyina ssente ze weewaana nazo nga bw'olina ssente. Omwami wange yakuteekamu ssente, n'emmotoka ekulema gisasulira omusolo era omwami wange yakusasulira omusolo. Emmotoka zonna z'ovuga mwami wange yaziggulira. Naye ate n'ogattako n'okummanyira n'otamanyi ezo ntuuyo zange. Buli muntu atandika n'omwami we ng'amanyi mu maaso gye bujja ajja kufuna emirembe. Naye bansanga bisibe ne baagala okutwala obutwazi. Naye Amelia Nambala, va mu maka gange, weesonyiwe omwami wange, ŋŋenda kukulabisa buli wamu, ate kammalirize okuzaala ojja kundaba. Ogenda weewaana nga bwe sijja zaala lubuto olwo, naye nja kuzaala kuba si ggwe Katonda. Amelia, va mu maka gange, funa sayizi zo, oli mukazi mukulu, weewummuzeeko. Weesonyiwe omwami wange Nambala.